Yafesi ya ssabawaabi wa gavumenti ejjayo emisango gyonna ejagulwa ku Gen.Muhoozi Rugaba mu kkooti ya Buganda Road. Dala mulimu era okuyisa mugezi hazi linnya lya UPDF. Ekiramu ngo bayita conspiracy to commit a misdemeanor. Nti beekobaana wamu ne bawagawaga Muhoozi amenya amateeka. Ne bagenda ku kisaawe ne bamukubirenga. Omulamuzi Kayizi nga yali mu mitambo gy'omusango guno oludda oluwaabi nga lukulembeddwamu Ivan Kyaze lutegeezezza kkooti nga bwe lutali lwetegefu kugenda mu maaso na musango guno. Dira fayiro ye n'agijja mu office n'atandika okukuutiza nga bw'ayongerako n'amannya bw'ayongerako ne byavunaana obusungu bwonna bwafunye ebbanga lyonna okuva 2022 paka kati n'olwekyo bikola bimenyi by'amateeka. Ndowooza y'ensonga lwaki n'okulabikako talabiseeko kubanga CID ebadde yeetaaga okumukwata. Male Mabirizi eyaggula emisango gino ku Gen.Muhoozi Rugaba alaze obutali bumativu eri yafesi ya DPP olw'okulemererwa okugenda mu maaso n'emisango gye. Nga mumanyi mu incompetence ye n'enkola y'ebintu y'ekiyayiyayi akolera ku orders talina maanyi gonna galunyiza ku Muhoozi oba n'ababemera mpaabidde buli gwempaaba gwajjayo nabagamba yajjayo gwakyagulanya yajjayo gwowunyidolo yajjayo gwalajivu ye kyakola kusayininga byakiyayi kulajivu omutawani wa studio waliwo n'obujulizi obwenkunana nti yali ayotaka mu nnyanja kukyabwa enkola zaaliwo ne kaakati ku luno nze kennyini wendi kati ensonga ekisooka kya abodde kitujjadde nakyo mu high court naye n'ekya Kayizi okubeera nti ali incompetent nti ssemateeka amugamba nti atuwulire n'atatuwulira n'akola byakoze eki byayagala. So kye tubali tubagamba bulijjo nti lwaki tubakkiriza twala emisango gyaffe kubanga bo kye bafuba okulaba at the end of the day nti batta buli musango gwe tuleeta omujulizi ne waba waali abajulizi ne bwate baliwo so nga babayita emisango y'ekibatya ne gimala n'emyaka 2 mu makooti kati balina mujulizi n'omu eyo jjo bagiwoyisa ne bagirindalinda naye gyaffe bajjawo mijje. So ensonga ezo zigeragera mu high court zijja genda mu East African Court of Justice olwedde eri apiiru yaffe mu court of appeal ewakanya ensala y'erubu okugamba nti omusango DP agutwala eyo tesobola kuba affected kuba kasite yange egamba nti bali bakola nsobi olubi akola nsobi okugamba nti DP akwala omusango mu butuufu olubi akola nsobi okujjako kya kiiti yange ey'okubiri kuba emisango bajje ku Muhoozi tebajje kubali baani. Mabirizi aweze era n'ategeeza nga bw'agenda okujulira ku nsonga eno. N'emyaka 2 mu makooti kati balina mujulizi n'omu eyo jjo bagiwoyisa ne bagirindalinda naye gyaffe bajjawo mijje. So ensonga ezo zigeragera mu high court zijja genda mu East African Court of Justice olwedde eri apiiru yaffe mu court of appeal ewakanya ensala y'erubu okugamba nti omusango DP agutwala eyo tesobola kuba affected kuba kasite yange egamba nti bali bakola nsobi olubi akola nsobi okugamba nti DP akwala omusango mu butuufu olubi akola nsobi okujjako kya kiiti yange ey'okubiri kuba emisango bajje ku Muhoozi tebajje kubali baani babbalamu naye gye bagiri ku Muhoozi kasi Court of Appeal eragira nti omusango giddemu jjudde buto ayitayiza agamba nti DP yagijjawo kubanga DPP jja kumugobamu nze kennyini nzije newoleza emisango gyange ate kati ngenda nkunya kukola Court of Appeal nti bano okumanya bayaaye n'emisango gyennyini waayita mpaawo kaaga bajemera constitution bagijjayo ate Constitutional Court era yakamala okutaputa newabula negamba nti DPP mukesi yakayihura mu kkooti ya Buganda Road Gen.Muhoozi Rugaba abadde avunaanibwa omusango ogw'okujeemera amateeka n'okufuuka ekitagasa ku bigambibwa nti ono yeetaba mu by'obufuzi ng'akyali musirikale wa ggye erya UPDF. The names and added our names. It's an irregular practice. So I'm really surprised. But as a brother to Mabirizi, I will look for Mabirizi and ask him, what is your problem? So I've seen him around. I want you to ask him, what does he want? I'm willing and very much ready to ask the president to appoint him as RDC in Rakai. Yeah, so that he gets some work. That is it. Omulangira Gen.Muhoozi yakusakidde eggulire lino ku KTV Amalindi.